ku Sande ng'ennaku z'omwezi 3 mujje twebaze Katonda. Tuyina ensonga ez'okwebaza Katonda. Sunday service nga tugimaliriza, amawulire gatutomedde agatabadde malungi n'akamu, ng'omukulu w'ekika kyendiga bamukubye amasasi misana tuku. Kyenva mbagamba twebazenga Mukama bw'ofuluma mu nnyumba, ate n'okumawo n'oyingira mu nnyumba. Bamukubidde ku kinnya mpindi okuyingira ewuwe. Bamukubidde ku kinnya mpindi okuyingira ewuwe. Abantu abamu bajja kutegeera nti nayitibwa Katonda nga bakitegeredde ku message gye mbawa. Abantu baali bambita pastor mwebaze oyo naye mwebaze ne bababeera ku mikolo ku mbaga obawa bakitwalanga kyakusaaga, naye okufuluma n'okuyingira byetaagisa kwebaza. Zikubire Mukama Katonda ow'amaanyi, okufuluma n'okumawo n'oyingira kyetaagisa kwebaza. Bw'otuuka wano ku kyaki tumwebaze Mukama. Bw'olabanga gw'otuula nayo zeemu n'omulaba, weebaze Katonda. Olumbe lulina amatiri. Tusaasira ekika ky'ab'endiga. Omusajja oyo ab'oluganda abadde musajja mulokole, amaka ge malokole ddala, ate yalokoka dda nga sinnaba na kulokoka. Nze nalokoka mu mwaka gwa 92, yalokoka mu myaka gya 80. Era ali ku rekodi wabadde asula erungujja nti abadde asabira wa Professor Simeon Kayiwa. Wabadde asabira. So obulamu bwe yabuteekateeka, teweesooza nnyo. Ojja kuva mu nsi nange nja kuvaamu. Katonda alina ensonga lwaki akyatuleseewo, alina ensonga lwaki yandeka nkomewo. Musajja mulokole, bw'obuuza ku kitundu bakimanyi nti mulokole si mulokole wa bigambo, mulokole ow'ebikolwa. Abadde abala ebibala eby'obulokozi. Abadde abala ebibala eby'obulokozi. Akutte ku bantu bangi nnyo kampani ze zaakwata akati mu ggwanga. Era watuukira okubeera nga ye mukulu w'ekika kyendiga. Era aba alina ke yeekoledde, ate aba n'obuntu bulamu. Okukola kwokka tekumala, naye n'obuntu bulamu. Tusaasira ab'ekika kyendiga. Ntuusa okusaasira kwange eri Obuganda bwonna ne Uganda yonna. Ntuusa okusaasira kwange eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi, n'abalangira bonna n'abambejja, n'abakulu b'ebika abalala bonna. Ntuusa okusaasira kwange eri omukulembeze w'eggwanga, kubanga yakulembera eggwanga ly'oli ekigwamu nga kibi, kimunyiga, kubanga avuganya abajja kikozesa. Olaba ebintu ntubwe bityo. Naye twebaza Katonda nti ku mulundi guno ekibi kyatuguddeko, Oluganda n'agenda, naye abaakikoze tebaagenze wala. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Abaakikoze tebaagenze wala, baakikoze misana, abatuuze ne babagoberera, ne babataayiza, endulu ne zivuga. Okusinziira ku mawulire agaavuddeyo, kigambibwa nti omu ku bo awo naye obulamu bwe bwakomye. Bapulaningira okutta bannaabwe nga tebamanyi obwabwe bwo bukyaliwo bbanga ki. Oli yagenze mu ggulu, ono tewali ayinza kunnimba nti yagenze mu ggulu. Bannange eggulu temugiyita bbaala. Oluganda Bosa, mukulu w'ekika kyendiga, yateekateeka dde ekkubo ly'okuva myaka gy'ekinaana. Naye ku luno ono yamukubye amasasi, abaamukubye amasasi ndowooza tuwali naye yadduse. Ne waliwo eyawonye okubula akakatono okufa, oyo gwe balina okujjanjaba ennyo
ate bamuteekeko obukuumi bungi gavumenti ekyokukola ekimanyi ku nsonga eyo tugyesiga awone ayogere abantu abakuba abantu amasasi be baani kabondo ki kasinziirawa so fe abamu abaakakivaamu twakoseddwa ekigenda ewala naye tugume Yesu yagamba bw'ati Yokaana 16:33 Yokaana 16:33 aga nti ebyombi babuulidde mube n'emirembe munze mu nsi mulina ennaku naye mugume nze mpangudde ensi eno ensi osaanidde okunakuwala n'abanakuwala kungubagirako abakungubaga kubanga tosobola kumanya kinaddirira wuwo olwekyo mugume saba muyimuse emikono tusabire ennyumba ye tusabire ekika tusabire obuganda tusabire eggwanga bukya ku makyanga omuntu mulamu abantu abandi badde bamwagaliza obulamu abantu bannaffe batuula mu nkiiko ez'okututirimbula songa omwana w'omuntu ne bw'atanditiddwa wakufa tewali ajja kulemerawo sijja kulemerawo era nja kusumba ekkanisa eno okutuuka mukama ffe lwaliga nti akati gwe vaayo kuba nange sinza asoose mu njiri batume ba Pawulo ba Petero bani bonna baaliwo so yimuse emikono tusabire family Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama ffe Yesu tukusaba family ogigumye tukusaba family ogizeemu amaanyi abaana abali ebweru n'ab'eŋŋanda abali mu mawanga g'ebweru abagenda okujja nga tebazze lwa bulungi bawa amaanyi nga bakyali eyo obatambuze bulungi wadde nga byambi obatuusize eddala ewaka era tukusaba namwandu w'omugenzi Bosa omuwe ekisa n'amaanyi ebitali bya bulijjo si ke kaseera akangu abaana n'abazzukulu nga be twabawulidde bonna tubateeka mu mikono gyo mukama family yo giweeyo special grace tugisabidde mu kisiibo kino family era tunaagisabiranga bulijjo tusabira ekika kyendiga kyonna tusabira obwakabaka bwa Buganda tusabira gavumenti ya wakati tusabira His Excellency okufa tekumanyirwa newankubadde nga awulidde era alabye abantu bangi abafa naye akyabeera shocked mugumye Munyweeze taata w'eggwanga gumya abantu bonna ffenna era otuwambaatire Yesu tubikka Uganda mu musaayi gwo ebibuga byonna n'ebyalo tubikka amagenda gaffe n'amadda mu musaayi gwo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe Yesu Kristo weebale mukama kubanga tewali mulala agenda kufa mu ngeri eyo mu linnya lya Yesu era tusaba kozesa abasawo omusajja oyo ne bw'aba tiyandiwonya awone ayogere akabondo k'abatemu mu Kristo Yesu mukama ffe tusabye amiina. Erinnya lya mukama lyebazibwe ddamu webaze neyibawo omugambe webale kubanga okyayagala Katonda nyweza Katonda nyweza mukama mugambe nyweza mukama twetaaga mukama mu nsi yonna ab'ekitongole ky'ensi yonna ekyogera ku ngeri amawanga gye gayinamu emirembe bafulumya lipooti yaabwe
ey'omwaka oguwedde naye bagenda ofulumya lipooti yaabwe ey'omwaka oguwedde ne balaga nti Uganda erina emirembe okusinga America. Nzikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Byenkugamba osobola obbikebera kati ku ssimu yo. Lipooti eyakafuluma. Uganda eri more peaceful than the United States of America. Ndeese kyaki? Nkireese kuzzaamu maanyi, nkireese kukugumya, nkireese kukugamba yagala ensi yo, kireese kukugamba tewaba muntu akuliima nti Uganda tekyasoboka. Uganda kati owulira gundi bamukuba amasasi, gundi bamukubye, gundi bamutta, gundi bakoze bwe bati. Bw'ona ogenda n'okebera ojja kukizuula nti mu Amerika bakuba abantu amasasi kumpi buli lunaku, buli lunaku, buli lunaku. So muno mu nsi Yesu yatunnyonnyola mulimu ki ennaku. Tewaliwo ogenda kulaga mu nsi muno wabeere seefu gy'oli. Tewaliyo. Wabula mu mikono gya Mukama waffe Yesu oli seefu. Mu mikono gya Katonda oli seefu nnyo. Kubanga ne bwekuba kugenda gy'olaga obeera omanyiiyo. Bwekuba kusigala oba osigaddewo for a reason. Era olwaleero olw'ekisa kya Katonda mwenna njagala mbatuukeko for the first time kasookedde nfuna ebizibu. Zikube gw'osazewo zikuba. Mwenna njagala mbatuukeko mbateekeko amafuta mbalangirireko ekisa kya Katonda n'amafuta ag'okweyukubisaamu ag'okweyongerayongera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama bw'anansobozesa olwaleero bwe ndukola ne ndumaliriza ne ngenda ne sifuna nnyo bintawaanya, ekisiibo kino nnyinza okukitwala bwe ntyo nga kye kisoose mu linnya lya Yesu. Ku Sande tulina ensonga y'okwebaza Mukama. Ndowooza buli omu agiwulira mu mutima gwe. Tugirina ensonga y'okwebaza Mukama. Katonda yakola statement. Tuteeka omulaga nti statement gye wakola Mukama twagitegeera. Tuteeka omulaga nti Mukama statement gye wakola twagitegeera, yategerekeka bulungi, twasiima. This calling of mine ngenda kugikozesa bulungi olw'ekisa kya Katonda. It is a privilege to serve God. It's an honor to minister to you. Era atanaba kujja ku Kanani. Weefunira akadde wiiki eno tulina night prayer egenda okugulawo omwezi gwa March. Wiiki egenda kutambulira mu maanyi. Night prayer egulawo eringa kisumuluzo kya March. Services za kigambo kya byamagero za anointing. We need a miracle. Weetaaga miracle. Ateetaaga miracle toweetawaanya ku jjeeno. Eno kati tulinayo kyamagero kyenjagala okulangirira kyokka. Ate bwe nkirangirira Mukama awulira era akikola era akinyweza. Ate nze kati nangirira ekyamagero nga ndi kyamagero. I am a moving miracle. Ndi moving miracle. And I have nothing to prove to fools. I repeat, I am a moving miracle and I have nothing to prove to fools. Full stop. Buli alina amagezi akimanyi nti ndi kyamagero ekitambula. Si kyamagero ekikoleddwa abantu naye kyamagero ekikoleddwa Katonda. So njagala okulangirira Katonda kukolere mu linnya erya Yesu. Ku Sunday ye Thanksgiving. Nawe bw'okuba mu bwoti katooki emabega. Olaba ng'olina ekyokwebaliza ku Sunday ekitali kyakwebaza ku lwange nzekka. Jangu weebaze Mukama ku lw'obulamu bwonna obwange. Ffenna oyinza oba tofunanga lunaku lwaga nti kampeeyo neebaze Katonda naye ng'olina wayita ku lugwanyu.
abakyala naddala wayita ku lugwanyu bakulongoosa wakomayo wawulirako statement egamba nti kugwe n'omwana oba taaseekaani kuba babagayalamu katono mwembi mugenda